Abantu abasoba mu 10 be bali ku alimanda e Luzira nga bavunaanibwa gwa kwenyigira mu kutta abasiraamu n'okuba n'akakwate n'akabinja ka Allied Democratic Force aka ADF. Bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza ng'abantu bano bwe bakkiriza emisango egibavunaanibwa nga kati basaba kisonyiwo. Mu abo abasobodde okuvaayo mulimu abasabye beetondere gavumenti n'ensi yaffe Uganda olw'okuba nti basobola okubasikiriza okuyingira ebikolwa bino nga tebamanyi bigendererwa by'amaanyi. Era babadde basaba obudami eri gavumenti basobole okusonyiyibwa. Enanga abula takakasizza oba bano banaaweebwa ekisonyiwo oba nedda, kyokka n'ategeeza nga poliisi bwemaliriza ogwayo ogw'okunoonyereza nga bakazuula emmundu 7 eziteeberezebwa okweyambisibwa bakwate bano mu kutemula abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu mmundu ze twasobodde okuzuula mwe mulimu emmundu ey'omupoliisi eyattibwa e Namayingo nga yali akuuma ekitongole ekikulira ebyokulonda mu ggwanga mu kitundu eky'e Namayingo. Ne tubeerayo n'emmundu 2 ez'abasecuriko abattibwa mu disitulikiti ey'e Mayuge. Abantu bano baggulwako emisango gy'obutujju nga baakutandika okuwera ennemba nagyo mu kkooti enkulu. Mu ngeri endala, poliisi etegeezezza nga bw'esanze emiziziko mu kunoonyereza ku lukwe lw'okwagala okuwa omukama wa Bunyolo obutwa abantu abatannetegeerekeka gye buvuddeko. Tewaaliwo bujulizi bwa maanyi nnyo kubanga amatwale gano mwali temuliimu CCTV kamera. Ate abaali bagezaako okuteeka obutwa mu kyenkya baali bambadde obukookolo nga beebikkiridde nga tosobola kumanya bulungi nnyo. Wabula egamba nti si yakugwamu maanyi era nga bafuba okulaba nti enjuyi zombi eziri mu kugugulana zitabagana.